oli ku Bokati TV. Leero enkya Naluli. Bokati TV. Nkwaniriza ku Bokati TV. Mina Heights mu Lapdos. Leero ndeese obukodyo obw'okuwangula omutima gw'omukyala omugagga ate nga wabbeeyi mwana wattu okoze ekyo okubeera ng'owangula omutima gw'oyo mukyala. Omusajja yenna ng'olina omukyala gwe weegwanyiza naye ng'omukyala oyo ali classy. She's a classy woman. She's a classy lady. Omwegomba oyagala abeere omukyala wo, oyagala abeere kumpi naawe, oyagala owangule omutima gwe. Osobodde kubeera ng'omuwangula otya? Tuula kalira tovaawo wano ka ku Bokati TV mu Lapdos nange Mina Heights ndeese obukodyo obw'okubeera ng'owangula omukyala oyo. Akakodyo kaffe akasooka. Bella gentleman. Wegomba omukyala ow'ebbeeyi, wegomba omukyala ali classy, wegomba omukyala alina ke yeekoleddewo naye weeyisa otya? Bella gentleman. Gentleman yeeyisa atya? Gentleman yenna ayambala bulungi. Gentleman akwata obudde, beera punctual. Bw'oba olaganye n'okubeera ng'osisinkana n'omukyala ono, beera ng'otuukiriza obudde. Bwe mulagana nti mugenda sisinkana ssaawa 11 nga nnyuse okuva ku office, kwata obudde. Lwaki otuuka ssaawa 2? Omukyala yagaye musinkane nga nnyuse ku mulimu ssaawa 11, wabula omukubira essimu opipira ssaawa 2 oli mu kifo yavuddewo dda yavuze dda emmotoka yagenze dda alina waka omunyumiza amandaazi go. Be punctual, I'm telling you. Lw'ojja osobola okubeera ng'okuuma rather ng'owangula omutima gw'omukyala oyo ali classy, a classy woman always skips time. Beera ng'okuuma obudde, beera nga weeyisa bulungi, yambala bulungi. Teweeyisa ng'omuyaayiyaaye omuniganiga, oyambadde zichaini, owummudde amatu, oyambadde ebyekikyayi byonna obiggyeeyo mwana. Tereera, yambala bulungi, be gentle. Bw'eba weekend, you can dress like casually. Naye bw'obeera nga working days, osobola okubeera ng'oli smart ng'omuntu yenna w'abeera ng'agenda mu office. Kuba n'omukyala ono mugenda agenda ku ddina ng'avudde ku mulimu, naye agenda kubeera ng'ali dressed like in a working office time. Omukyala agenda kubeera ng'ayambadde bulungi ng'omuntu ava ku mulimu. Oba onfuna bulungi. Ennyambala yo kintu kikulu nnyo. Togenda kubeera ng'ofubutuse eri, weesunye bi-t-shirt, enviiri ozinyodde, mulimu ebyangwe, oyagala kubeera ng'omitinga omukyala alina omulimu gwe omulungi. She's a lawyer. Omukyala lawyer alina omulimu gwe gwa buvunaanyizibwa. Wabula oyagala kubeera ng'omuyimiriramu. Wetereeze, tegeka, beera ng'obeera nga oli set. Yambala bulungi, kuma obudde, by'oyogera biri bitya? Oyagala kubeera ng'owangula omutima gw'ono omukyala, sengeka emboozi, ofunye chance emu meetinga. Oyogera bigambo ki ebikuva mu kamwako, biri developmental oba bimuza mabega. Are you passing her time oba omwa points eziri developmental? Omukyala muwe obudde nga naye abufunamu. Saagala yejjuse obudde obutini bwafunye ng'ali naawe agamba obalala kinagu meetinze guno ogusajja. Omanyi beeronda nnyo bambi ate tubasaasire aba n'obudde butono. Obudde bwamala ng'ali naawe oba oli awo yali badde alina kyakolamu ekirala eky'amakulu naye agumye yeekase n'agamba kamiti ng'omusajja ono ndabe eddala ekimuvaamu. Naye akumiitinze agadde alabe kiki ekikuvaamu naye ovuddemu nonsense. Obyonoonye, ebintu obyonoonye my dear. Sengeka emboozi z'ogenda onyumya naye. Tegeeza by'oyogera. Look into her eyes when you're speaking to her. Mutunuulire, toyogera nga weemoola oluma enjala. Tebitegerekeka ebyo ebintu abantu abamu tebabitegeera. Weefuge musajja. Oyagala okuwininga omutima gw'omukyala ali classy naye ate weeyisiza ddala ng'omuntu w'omukatanga. Come on, style up. Omuntu muwe obudde weeteekemu ekyo kyali kubanga byalowooza birala n'ebibyo oba toli mu mbeera y'emu naye gyeteekemu. Pointi effena omukyala ono agenda kubeera ng'akugema oba oliawo ebiseera ebimu ayinza okugamba kaakweyo emitwalo 5 gikubeeremu mu nsawo ng'akulaga nti akwagala nnyo munnange n'agamba baby this is for you, you know, n'akwayo emitwalo egyo 5. Osobola ozikkiriza omulundi ogusooka naye omulundi oguddako tozikkiriza, togifuula routine. Don't make it the order of the day. Buli lunaku abeere
tafaayo kubanga ajja tuga ekiseera abeere ng'akusaasira agambe bambi alayika talina kamuwe emitwalo 10 zimubeeremu kamuweeyo 2 bambi amala ebizibu alayika talina ogenda kubeera ng'ofuka omusajjasajja nga tolina ng'oyimiriddewo ku lwa mukazi so beera gentleman weeyimirizewo beera ku lulwo beera dependent tobeerawo ku lwa mukazi akutute autu akute mu nsawo ye asasule kacaayi ke munywedde come on kwata ssente ozisasule ng'omusajja mugambe thank you okwata ssente osasule weeyise mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa beera gento abakazi abamu agenda kukema yeefula azisasula kumbe naye zimuluma naye mwennyini zimuluma mugenda zire babiri naye mwennyini nga zimuluma agenda zikwata azisasule kati bwona azikiriza kisajja kyattu n'ekyozikkirize naluli ogenda kubeera great loss ogenda kubeera loosi yennyini ejjudde beera ng'ogaana olumugaanako tokkiriza mukazi kubeera ng'akuteekamu yimirirawo ku magulu gaaga obeere nga weesalirawo gaana olumu tokkiriza buli kimu kyabeera nga kkolera pointi yaffe endala omukyalo ono ali klasi alina omulimu gwe shes busy always fuba okulaba ng'omusanyusa teekawo embeera emusanyusa crack some jokes oba oli naye musanyuse teekawo embeera emusanyusa kubanga ebiseera ebisinga abeera bize ku mulimu abeera nnyo serious abeera occupied n'ebintu bingi ku mutwe gwe bw'oba oli naye fe okulaba ng'omusanyusa abeera ng'oteekawo obuntu obumuzanyisazanyisaamu akwagale but different kubanga obulamu bwe bwonna butambulira mu mbeera okubeera ng'ali bize abeera serious obulamu bwe obusinga kati weeteeke mu kiti ekyokubeera nga gwe wekka amuwa essanyu mu bulamu bwe obudde bw'omala naye obutono obwo bw'olaba leka bubeere nga bumiininga sense abeere ng'akwenyumirizaamu akwesunge ojja kubeera ng'owangula omutima gw'omukyalo ono pointi yaffe endala omusajja oli eyo oyagala okwangula omutima gw'ono omukyala teeka ekintu ku mmeeza bring something on the table naye oli eyo because omanyi omukazi alina toyagala yadde okuvaako yadde ennusu come on abasajja abatagaba bannange nze kambabulire teri mukazi atayagala kumuwa ne bw'aba alina kino kyama teri mukazi atayagala muwa taliyo lilla naye gwe omusajja otunuulira omukazi olaba asobola okwefacilitatinga asobola okweyimirizaawo mu nnyumba medication feeding everything ebyokwambala byona tosobola omugulira amafuta ag'okuteeka mu mmotoka ye olwolumu musanyuseeko ogambe nti bebi wange nkuguliddeko leero ku mafuta agagenda okukola ki okubeera nga gakutambuza for a week okimukolere yimirirawo ng'omusajja abeera gentleman be gentle enough negwe oli eyo tovaako yadde ennusu omukazi ne bw'aba alina banange essente y'omusajja ewooma essente y'omusajja ewooma ne bwe guba mutwalo gumu ne bwe giba ne bwe ziba 5,000 naye ng'omusajja yeewadde n'agamba yes n'azisokolayo nga tomukase nga tomusabye kinyuma nnyo omukazi obanga omwegomba ng'oli oyagala obeere ng'owangula omutima gwe beera ng'obaako nekyoteeka ku mmeeza ng'omusajja nga tosabiddwa nga tokakiddwa wabula weetumiikirize wekka ogambe nti bebi leero nkuwadde essente y'omusajja obuwoomi bweriko bannange nze siibatendere omusajja alina ng'oyagala okwangula omutima gw'omukyala weewala okwenyumyanyumya abasajja abamu mulina emize egyenyumyanyumya bannange mukwano newe mba muli bulungi nnyo ewammwe wakula tolina bizibu tokulidde mu nnaku yonna saagala nnyo weenyumye ngoze gyendi because olaba ninako wendi tomanyi bulamu bwange we butambudde tomanyi mpise muki okubanga ninako wentuuse wonsanze kati njagala ondabenga bwendi ate okole gwe kyolina okukola okubeera ng'okola ki nguntuukirira wabula teweenyumya tuli bulungi nnyo tulina kino tulina amayumba tulina ebizimbe tulina zifaamu batukolera entegeka nze sijja kwetaaga kumanya by'olina sijja kwetaaga kumanya bye mulina mu famire yammwe ewammwe mukwano tebinkwatako ebyange byebyange ate njagala mbeere mu mativu n'ebyange oba okitegeera kati omusajja ow'obuvunaanyizibwa teyeenyumyanyumya ndeka mbyezuulire neekangeko mbeere surprise at a certain point ngambe nti bannange
omusajja wange bulijjo ava mu famire bweti ne bweti nga teweenyumiza kirina engeri kijja okunsensera kirina engeri kijja okubeera nga kinsitula nyina kubeera nga nnyongera okwagala oba onfuna naye gwe buli wooneenyumya n'akatono n'ekinene buli kimu n'obeera nga weenyumya my dear ogenda kubeera nga ofuuka ekisajjasajja ogenda fuuka ekisasalala sigenda kubanga nkuvaluwinga ngenda kubanga nkubuusabuusa ngenda kubeera nga ntwala ebigambo byo nti bya bulijjo oba okitegeera bulungi omulabi omulungi ali eyo omusajja eyeenyumya taba musajja enaafu beera nga weewala okubeera nga weenyumyako ensonga yaffe endala our next point omusajja yenna beera nga oli wa buvunaanyizibwa tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo bw'olina okukola bwe baba nga mulina abaana oba olina abaana oba omukyala alina abaana you should take care of those kids beera careful be caring beera omusajja afaayo omusajja yenna ow'obuvunaanyizibwa alabirira abaana asasula school fees aliisa famire ye abantu balina okulya balina okwambala balwala ebiseera ebisinga baba ne webasula basasulawo ssente beera ng'obalabirira omusajja ow'obuvunaanyizibwa kyekyo kyalina okukola kati ng'oyagala okwangula omutima gw'omukyala ali kilasi mukazi wattu omusanze esasulira apartment kwasula yeerabirira famire ye alina obuvunaanyizibwa ewaka ewaabwe kati oyingidde mu bulamu bwe ofuuse omugugu omulala naye nga tolina nakyo osobola kubeera ng'otakinga care of no saagala obeere ng'ofuuka ekizibu ekirala bw'oba ozze mu bulamu bw'omukyalo ono beera muwewuleko n'ebintu ebimu bwe ba nnyumba ng'eyo osobola ogisasula bwe baba abaana osobola obasasulira ku fiizi bwe kuba kubeera nga kuyambako waka ku byakulya facilitation ye abazadde obalabirira beera ng'obyenyigiramu beera ng'oli gentleman gwenjogerako yoyo omusajja afaayo aba tafaayo tabeera gentleman buba busajjasajja babeera bafere babeera bafere kyenjogerako kino reality abafere gye bali n'abatali bafere gye bali naye njagala obeera omusajja ow'enjawulo yawukana mu abo abangi kwolwo lwojja okusobola okubeera ng'owininga omutima gw'omukyalo oyo ali kilasi nga talina ne kyeyeekoleddewo akalowoozo k'olwaleero teweerabira omukyalo ono newankubadde ng'ali kilasi yeetaaga pushiyo omusajja yenna olina okubeera ng'owaayo omukyalo ono obanga omwagala olina omuwa abakyala tulina okuweebwa tuliwo okuweebwa sinnaggambako nti wemba nnina seetaaga kumpa ani yagambye mbuno wemba nnina omutwalo seetaaga ompa omutwalo nange bwemba nnina zange naye essente ey'omusajja nkiddamu essente ey'omusajja yanjawulo omukyala yenna ogenda kuwangula omutima gwe ng'osobola okubeera ng'oyimirirawo ku magulu ga abiri n'ogamba mukyala ono yeetageza okulya yeetageza eddwaliro ayambala enviiri alina famire obuvunaanyizibwa kintu kikulu nnyo wano wokka mu Love Doors ne Mina Heights ku Bokat TV naye nga teweerabira okubeera nga orekodinga ka vidiyo okasindike ku nnamba eyo gy'olaba WhatsApp namba eyita ku screen yo recording aka video nga temuli maloboozi gonna nga temuli music otumire abantu bo obeere ng'obatumirako waneeno nawali mu nsi zonna gy'obeera osinzidde ffe tugenda kuba nga tukaplayinga wano ku Bokat TV nange Mina Heights teweerabira okubeera ng'okasindika ennamba ya WhatsApp yo gy'olaba etambula kuba osindika ka video ako Mina Heights wano ku Bokat TV mbeera signing out. Oli ku Bokat TV leero enkya ne luli Bokat TV